abalungi be basinga obungi ababi. Abatulaba mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abalungi be basinga ababi obungi. Kkiriza kitwale oba tokitwala naye nga kiikyo. Abalungi abo olwaleero omukyala gwe ndi naye munnabyabufuzi agamba nti multi-party parties ennyingi mu Uganda mpozi ogamba zikola ki? Nze neebuuza nti ebibiina ebingi mu Uganda birungi oba bibi? Nze nembukubuuza nti ebibiina ebingi olina kubigeraageranya naye nti ki? Ebibiina ebingi kitegeeza bantu balungi bangi oba bantu babi bangi. Ebibiina ebingi kitegeeza ki? Nti kubanga ebibiina bikolebwa bantu, ebibiina bwe biba bikolebwa bantu, abantu abo abali mu bibiina ebyo kyetunoonya mu puroguramu ng'eno balungi oba babi. Guli munnabyabufuzi. Abakola ebibiina era ababikulembera kubanga ababikulembera bye babikola babeera batono. Naye ne bafuna obwesigwe bw'abantu abangi. Ne bafuuka bangi. Bafuuka bangi. Bwe bamala ne batandika era mu bo ate okwerondamu ani anaakulembera ki, ani anaatwala ki, ani anaakola ki. Ku lulu ebibiina ebingi kitegeeza bantu balungi bangi oba nedda? Ebibiina byo nga byo birungi ate oludda naye bibi. Naye nga ndaba gye tukoma okugenda maaso. Lwaki olowooza tulina ebibiina bingi wano mu Uganda? Ebisukka ndowooza bisukka nga 2. Lwaki olowooza tulina ebibiina bingi? Nzikiriza ekisooka nti abantu bo nga bo buli omu takkiririza munne. Ekyokubiri, buli omu ayagala okulabika nti nze mukulembeze. Ekyokusatu, abamu balina ekirowoozo era ekigamba nti bwe mba sinza kikulembedde sisobola kibaamu kubanga nze kyennyina kye kituufu. Abantu bangi bwe muba temumanyi gye mulaga mufuna ebintu ng'ebyo nti abantu ebibiina bingi si lwakuba nti kiki oba kiki, wabula tewali kirina gye kiraga, tewali kirina kkubo tebenkevu. Kati gwe mbuulira kibiina kye kiriwo kinekuba ettebenkevu erigamba nti tulaga wano tugenda bwe tuti. Emyaka nga giringa 15 emabega ebibiina by'obufuzi bibadde bijja nga biraba gye biraga era n'abantu baayo nga balaba gye bagenda. Njakuwa ekyokulabirako nga ekibiina kya Democratic Party kiina ennonovu zaakyo, kiina values zaakyo eziri core nti ffe kino kye tukkiririzaamu. Olwekyo truth and justice, bakkiririza mu amazima n'obwenkanya, bakkiririza mu equal distribution of resources, bakkiririza mu bintu n'ebirala ebyenjawulo, bakkiririza mu kukyusa obukulembeze. Bise mu Luganda ebimu nga truth and justice. Truth and justice ge mazima n'obwenkanya. N'ekirala kyogedde kibadde ki? Era mu kaseera ako mu myaka egyo emabega omumuli bwe muntu yayimirangayo n'ayimira n'agamba ndi wa Democratic Party. Tebaamubuuzanga na kintu kyonna kubanga akyogeranga ffe tuli bamazima na buki na bwenkanya. Omanyi kyangu okwogera ekyo mazima na bwenkanya naye kiri utopian. Nze bwe nkugamba nti kisuubiza eggulu naki n'ensi. Ate ekintu kyonna ekitusuubiza eggulu n'ensi oluusi kiba tekiri applicable nga tekikwatagana na biseera bye tukulimu wano ku nsi. Kubaga nti amazima n'obwenkanya tewaliwo okipimira nti kiikino oba kiri oba kino. Anti tukipimirako ki mu bikolwa by'abantu. Nenga nkujjeeyo kyekiri kye mbadde ngamba nti ebibiina by'obufuzi ebingi n'obubiina bino waliwo ate no waliwo ebibiina by'obufuzi nate mu byo ne mubaamu n'obubiina obuki obulala. Oli wa kibiina ki? Ndi wa Democratic Party. So nga kiringa ng'era n'Abannayuganda bamanyi nti ndi wa DP.
ndi wa kino era nga balina ne DPA abasinga bagamba nga njiina musaayi ngali abenarem abagamba nze NRM wonsala gwa yero naye nga ali omusaayi ogwa yero so nga waliwo ebibiina ebyekikabo ekityo naye nabyo ne birumbibwa Namuzinga yani ow'amalala owa ego olwambukulembeze ne mu bibiina mwennyini okubanga temulimu internal democracy mu byo ne muvaamu ate obubiina obulala. Mpayo ekizampa emu ey'omusajja mu DP gw'olowooza nti oyo ye simbo ya DP oba kyekyokulabirako ekyomuntu gwe twandisaanye okutegererako DP kyeki nga mulamu oba nga byonna Ben Chwanka. Lwaki? Yali mwesimbu mu bintu bye byakolanga. Kakati ebibiina bino ebingi obyagala gwe nga wa DP obanedda? Ebibiina ebingi sandibaddeko na buzibu naye waliwo ebikirimu nti kitta ate omukulembeze ajja nti ebibiina ebingi bino binyaze eggwanga lino abantu abayina obusobozi obukulembera oba obufuga bannaabwe. Bitya? Ekyokulabirako ekiringa ekyangu tulina kati ekibiina kiri very popular kya National Unity Platform. Kirina abakulembeze si babi, tewali mukulembeze mubi kubanga teri bukulembeze butava eri Katonda. Naye kirina abakulembeze naye ate waliwo abakulembeze ababasingako. Ne lwakubanga Abannayuganda bagenda ne kye tuyita omuyaga era oguwulira bagamba leero omuyaga gwa kino gwe gukola ki gwe gulimu. Nze naweerezako kasala abavubuka ku kitebe kya Salongo Elias Lukwago. By then gwali muyaga gwa FDC 2011 mpaka 2016. Naye nga FDC erese abakulembeze nga nayo oli tasobola nakola statement yonna n'agigusa mu Luganda oba mu Luzungu. Nga womubuuza nti kino obadde otegeeza ki mu Luganda gye kikuddiramu emirundi 3. Mu Luzungu tajja nakutandikira mboozi. Kyokka nga nekyakunyonyodde twekitegeera naye nga ye omuyaga oyo gwe gwasindika nti abantu baffe abangi abalungi betukulembera tetuba wakadde kuwuliriza bye tugenda bakolera oba kututuma bye tulina bakolera. Bajja na muyaga ani mu DP omulungi kati? Abantu abalungi mu DP bangi. Ani gwogamba nti oyo atukwatira omumuli? Nange mwennyini ndi mulungi. Nawe oyagala kukwata? Nsobola. Egwa DP. Lwakubanga abawo factors nyingi ze weebuuza nti bwe ngukwata Uganda eri ready okubeera ne president nga mukyala. Ebyo olina byebuuza. Ekyokubiri eri ready okubeera ne president nga mukyala mulokole. Ekyo kikugaana gwe okwesimbawo. Buli w'obala ne weebaza kiina ekkomo gye kikuleetako. Kati atali mukyala mu DP omulungi gwe tulina okulondaani. Mwe bali naye nyiza omwogera ate ye nga tali ready. Era gw'omulonda. Kiba kyetaaga nze awo ne nninda mu delegate conference abantu ne beesowolayo awo ne tusalawo nti ono ye mulungi. Wandyagadde ani yesoole? Yenna ajja kasita kyetaaga nze gwe nnaalabako anajja n'aŋŋamba ntuma gwe nja okutuma. Ogenda mutuma ki? Bannayuganda kye baagala enkyukakyuka naye ate bagyagala na mirembe. Twayogera enjawulo wakati w'enkyukakyuka n'enkyuka. Mukyali ku nkyukakyuka endowooza enkadde enkyukakyuka mu kifo ky'okukyuka. Anti enkyukakyuka y'engeri gye tubadde era tukyusakyusa gavumenti zaffe wano mu Uganda. Amini bw'ajja nkyukakyuka, Bote n'akomawo nkyukakyuka, simanyi binaayisa n'ajja nkyukakyuka. Ate enkyuka eki? Enkyuka kukyukisa ddala buli system yonna. Kale kangende n'enkyuka kubanga kyenjagalira ddala ekyensinga okwagala. Kati abantu bonna muli ku nkyukakyuka. Nze njagala nkyuka. Sinnalabayo kibiina kiŋŋamba nkyuka. Ndaba bibiina ebiŋŋamba enkyukakyuka. Twagala nkyukakyuka. Naye ffe abakuze ababadde wano okumala ebbanga tulabye enkyukakyuka ezitalina kye zikoze eki.
nedda mukulu kyogamba enkyukakyuka ezizibaawo tewali kyezikuyamba tezirina nkyuka yonna gyezireeta enkyukakyuka eno ebeerawo terina nkyuka yonna gyereeta kasite oba ng'okyukira muli nga bwe bagamba nti embazzi mu kiti ky'embazzi toyinza kubanga okyukira muli toyinza kubanga oli nseenene babakutte babatadde mu ndeku oli agenda obbalya temumumanyi mwe muli eno mulwanagana mu ndeku mwagala enkyukakyuka owulidde enkyuka ku making sure nti temuli mu ndeku eyo owulidde era tewali agenda bakola ki kubakubaganya kubalya therefore enkyuka kyanjawulo n'enkyukakyuka kati mukulu oleese ekintu ekituufu ekidescribing ebyobufuzi bya Uganda leero ebibiina by'obufuzi bya Uganda biririddwa namuzinga oyo aliwa mu byo ate okulwana kwamu okulimu tekusobola kuleeta nkyuka yonna mu Uganda kakati kyetwetaaga mu Uganda nkyuka lwaki nkyuka n'omufuzi bwanajja leero oba omukulembeze ne tumulonda okuba pulezidenti tulina okumanya nti enkyuka ye erina kuba etya kubeera bweti enkyuka ye yenkola ye nedda oba ebiva mu nkola ye tutya nti ffe abamukyusa yes kubanga ffe tumutuma kati bwe tuba tetusobola ffe mukyusa then eyo si nkyuka eyo eba nkyukakyuka kubanga enkyukakyuka bo ba dictators bwe bajja akufugi ate n'omulala ajje eyo nkyukakyuka kyogamba enkyukakyuka y'aba dictators si bokka enkyukakyuka kiba ekintu ekitavaawo kyukakyuka kibanga abautani mu basirikale nti bakugambye nti abautani n'okyuka n'otunulawa n'otunula gy'obadde enkyuka ova eno gy'obadde otunula n'okyukira ddala n'otunulawa yes naye enkyukakyuka obeera wano ng'oga nti kakati mulete kiri siraba bulungi mulete kino nkola kiri yeyo yenkyukakyuka gundi ajje tulabe owulidde mukulu tulina namuzinga mu bibiina by'obufuzi lwaki nze ndaba nga si birungi nannyo kiri awo tebisobola kuba birungi kubanga tebirina gye biriko oba tebirina gye biraka byombi lwaki abakulembeze abali mu bibiina by'obufuzi bino bawulira nti nze bwe mba sikikulembedde kankole ekibiina ekirala kubanga kyekimu ekireetedde ebibiina by'obufuzi okubeera ebingi naye nga tebirina kye bireetawo jjukira we tuli nti abantu kakati okubeera ne degree wano si kintu kya bulijjo kiringanga oba prestige kintu kya waggulu kakati okufuga ekibiina omuntu tagenda kukifuga olw'okuba ayagala nti ayagala kulaga bantu nti abakola ki abasinga kubanga ekindeetera okwogera ku kintu ekyo mwenna abakulembeze mwenna ab'ebibiina twagala kulaga bulazi nti ffe tusinga amagezi ffe tusinga ffe tukusi wano mu Afirika ne mu nsi ezikulakulana ezisinga ebintu ebyo bikyali byakwejalabya ng'okubeera member of parliament ng'okubeera mu byobufuzi kyakwejalabya owulidde si kya mugaso nze ndaba nga kya mugaso anti temugendayo lwa mugaso nze mugendayo kwejalabya anti kakati ebyo yenkyuka olina okuleeta nkyuka oba nkyukakyuka nze sagala gendayo lwa mugaso oba lwa kubanga mwagala abantu bamanye nti mwe musinga kyogezaako okugamba nti tugendayo olwakyo kyetwagala okulaba nga kibaawo mu Uganda oba olwekyo kyetwagala okweraba nga tufuuse tewali kyemwagala kufuuka kyemwagala kulaga bulazi abantu nti mwe musinga nze siri mukulembeze bw'ati anti kati guyinza okuba nga sitoli bwo kyamukisa mulungi
abalala bwe bati abasinga bwe bali. Pulezidenti waffe Museveni ayagala kulaga abantu bonna nti abasinga amagezi. Mutabani we ayagala kulaga nti asinga ki? Amagezi. Nze era kyendowooza. Bw'osanga parliamenti, members of parliament baagala kulaga nti basinga ki? Amagezi. Nze kyendowooza mukulu nti kyekiri okulya ebyobufuzi byaffe ebibiina by'ebyobufuzi nja kuwako ekibiina ky'ebyobufuzi ekitennyenyenye kya National Unity Platform era nga ndeeta ekyokulabirako eky'omukulu Mathias Mpuuga vis-a-vis omukulembeze w'ekibiina Robert Kyagulanyi nti kiki ekyandibadde kifulumya omukulu Mathias Mpuuga mu kibiina kya National Unity Platform n'abanga mu kibiina mwennyini talinamu na point of reconciliation okugamba nti mukulu yayingirira mu ki kubanga gwe tomanyi lwaki yayingiramu. Tomanyi yamutuma, tomanyi ensonga ze. So usanga yalina ensonga ze. Ekyo kitujjeyo nga waliwo yamutuma obanga yeetuma naye kennyini naye ng'ebigendererwa bye si bibiki. Kati kankulaga omulala nja kuleeta omukwano gwange ennyo Salonga Elias Lukwago. Yali mu Democratic Party nga takkiriziganya na bukulembezi bwa Democratic Party era n'amaliriza n'agamba buno takkiriziganya na Mawuka agende mu FDC. Bw'agenda mu FDC asinkanayo obukulembeze bwa Honorable Amriat ne mu FDC agamba ate nange buno sibukkiririzaamu. Are kati katugende tufulumire ddala ne FDC yadde tuli be FDC naye ate tulina office zaffe Katonga PFF PPF something like that. Kyefaananyiza bwe kityo. Kiki ekireeta ekyo okulaba nti ensonga mu dipiziganya owulira gwe mwennyini ne mu Forum for Democratic Change ziganye nti olina okufuluma mu DP w'omwoli naye vis-a-vis DP olina musuubi. Bunafu. Ani munafu kibiina kya bufuzi personality ya muntu kiyinza okuba byombi naye ate ne personality y'omuntu bwe guba mupiira nga babagoba ng'oli mu ttiimu eyo gye baagala okugoba oba ovaamu buvi oba osamba paka n'omalako nyongezaamu maanyi okulaba nti ttiimu yange n'omalako era bwe babagoba nokkiriza nti ki nti batugobye naye tugezezzaako kyonna kye tukoze eki bwe tunaddamu tutegedde ensobi zaffe kati Lukwago ekimujja mu kibiina ekimu katugambe yali akuba namba 9 oba 8 oba baaka ttiimu alaba bagigoba ko ye nti kanveemu agamba lifuri nti ssebo njagala kuva mu mupiira beeramu olwane paka bwe babagoba omanye nti batugobye bwe muwangula omanye tukoze eki. So kyekintu kyempita omugongo kyekintu kyempita character. Kyenagambye nti character tekyuka kugamba bwesimbu. Nze ndowooza ekintu obwesimbu tebukyuka bubeera bwesimbu n'obwesigwa tekyuka nti ekintu kiki kyoyagala kyekiremye kati kyekyalema kikyotoyagala mu FDC kikyotoyagala mu DP kikyotoyagala mu kiki olidde emirundi egisinga abantu bakola ebintu naye nga waliwo ababatumye obanga kyebaagala okufunamu ebyo bye bakola kyekyo kyokka kyebafunamu ng'essente nga bafunamu ssente nga wakoma naye nga tamanyi nti ajja kufuuka nga abo bonna booleese bampuuga balukwago history egenda boogerako eti ali mutuufu egenda boogerako etya nti baalina emigongo nti oba tebaalina so bwe batunuulira omuntu yenna atunula nga tatunula beyond himself oba herself nga buli kyokola okitunuulira mu biseera byo nga tokitunuulidde mu biseera ebiddako nga toliiwo abantu abo emirundi egisinga bakola ebintu ebisobo kubanga abo baba bakola kwekkusa baba bekolerera bo tebakolerera ggwanga era bakolera mu biseera byabwe nate ekifaananyi ekibeerawo
ngolaba bye boogera balinga abakolerera eggwanga. Yes, nti balinga bw'olaba nga bye boogera balinga gw'oyogedde nti balinga, which means naawe okiraba nti baba tebakiriiko. Wabula babanga abakiriko naye nga tebakikola. Tebakiriiko. Yeah. So abantu abo bajja kuggwaawo mpola nti kati okusoma Africa esomye, abafuzi basomye, abasooka okutufuga baava mu bakoloni mu bafuzi b'amatwale basooka otufuga. Era kati bakyaliko abasinga obungi. Naye kati ensi egenda ekola ki? Ekula n'ekukyuka ng'ekyuka. N'abantu abo bajja kuggwamu mpola mpola, omuntu ayingire parliament ng'agenzeyo lwa mugaso. Ate mukulu tulabanga mu ntandikwa nga tebanaleeta na multi-party dispensation nga kiri kya non-party nga tewali bibiina bya bufuzi ng'omuntu yeesowolayo ye bannamunigina n'ayogera ensonga ze eri abantu era nakkiriza abantu omutuma performance y'abantu eyo yali yanjawulomu okusinga kati we tuli mu bibiina by'obufuzi ng'abantu balina kusinzira mu bibiina byabufuzi. Abantu kati basinzira mu bibiina byabufuzi bagikozesa nga mmotoka ebatwala we bakola ki we baagala. Kyova olaba ng'olwaleero omuntu abeera wa NRM enkya n'afuuka wa DP luli n'afuuka wa NUP luli n'afuuka wa DA ekiriko kyagenda nakyo. Ekiriko oyo abanga taliko kyayagala oba kyagoba ayagala mmere y'olwaleero. Omuntu ng'oyagala mmere y'olwaleero ogenda n'ekiri ku mulembe naye togenda n'omulembe ate. Enjawulo wakati ne wabawo ekintu ekiri ku mulembe ate wabawo n'omulembe. Ate abantu bakulaga nti kiri ekiri ku mulembe ffenna kye tugenda nakyo. Alina amasannyalaze gwe tugenda naye. Kati abantu abagenda n'ekiri ku mulembe nabo si batuufu nnyo. Olina kugenda na mulembe. Omulembe guli ludda ogwa Uganda. Guli ludda. So si ekintu ekiri ku mulembe nti olwaleero twekoleko ttatu tuwumule ennyindo nti oba twambale bwe tuti kiri ku mulembe. Kiba ku mulembe. Yes. Naye ate waliwo omulembe. Omulembe kyanjawulo n'ekiri ku mulembe. Nti omulembe tuli luddawa ng'eggwanga. Obuyigirize bwaffe buli luddawa. Percentage ki enjigirize. Percentage ki esobola okusoma oba obutasoma. Percentage ki eri below poverty line. Percentage ki eri affluent. Ebyo byonna kibayita per capita simanyi income. Ebyo byonna n'obigatta. Omulembe gwaffe ng'eggwanga guli luddawa. Ojja gulaba ku level ki kwe tuli. Yes. Ojja gulaba nga tetwetaaga kubanga tuwumula matu kati. Tetwetaaga kubanga tuwumula nnyindo. Waliwo ebirala bye twetaaga okubanga tukola ki? Nga tukola. Eby'omugaso okusinga ebyo. Singa ebyo tulina kuba masomero nga tusoma. Kati ne mu by'obufuzi abo bantalantuka nveeno nzira eri. Era nabo bakola biri ku mulembe. Naye tebali ku mulembe. Okubeera ku mulembe ate kyekiriggo kiwagambye okusooka nti ekibiina nkifiirako ne bwe bansala omusaayi guba gwekyo gwa yellow gwekyo kibiina guba gwa green gwa DP. Kakati ekyo tekiriiwo. ngenda nkiyiga nsubira n'abatuuliriza eyo balina kye bayiga. Kakati nze kyenkugamba yawula omulembe n'ekintu ekiri ku ki? Ku mulembe. Yes. Edda wano twalinanga omulembe ogukuba oluguudo mu nviiri. Ogwo ogenze ku mulala abaana tebayinza obutakutegeera. Twalina omulembe ogw'okusiba pepe bwe tuti empale ezaamuno nga neeno obuziri bwe ziti. Pepe? Empale za beero. Beero bottom. Beero bottom. Yali ku mulembe.
naye bw'olowooza nti bell bottom kyekikulu ne weerabira nti actually omulembe empale omulembe empale whether bell bottom oba kacupa weebale nnyo naye bell bottom eyinza okujja nga eri ku mulembe abafuzi baffe abasinga bakola ebiri ku mulembe ne batagoberera ebiri. Nyerere ye yagamba nti mwe mugenda ku mwezi naye ffe twagala luzzi olwa amazzi kakati mwe mugenze kuki ku mwezi naye ffe ekikulu ekyaffe development to you development yamugenda wa ku mwezi naye ffe yaffe kusima luzzi. so enjawulo eyo giraba okumanya we muli ng'omulembe n'okumanya ekiri ku mulembe. Otherwise kati abaddugavu bayinza okulowooza nti bagende nabo ku mwezi bakole ekiri kuki ku mulembe ekiri ku mulembe naye nga tebasobola nakusobola. So toyinza kweteeka awo nti kakati naffe tugende kuki ku mwezi olw'okuba kyekiriwo. Elon Musk agenda ku mwezi agenda mu maazi naffe tukole ki tugende. Kyova olaba ye problemu yaffe. Abafuzi baffe baagala nnyo tubuusa amakyago batujje ku mulembe batusse kubiri ku mulembe. Abatuuliza baffe tuwe tukomawo oba olundi tugenda kumanya tulina kutambulira na biri ku mulembe oba tulina kutambula na mulembe. Mweraba.